Sharing a video kubanga esawa zino wetwogerera sharing a video mbagamba musharing kubanga ono ye president oweggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine oyo ye president wa Uganda. Oba tetuyina mundu oba tetuyina maje ono ye mukulembeze waffe Bannayuganda gwe twalonda. Sebo Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gwe president w'eggwanga Uganda. Sebo basagana okusaaga ono ye president w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba bali beerayiza oba bakoze ekyo bakutte Bayibuli zaabwe sebe yaffe tujja gikwasa. Tugenda kusabira tugenda kubeera naawe gwe president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bannayuganda bamulonda nga president w'eggwanga Uganda. Era oba mwogera ki oba mukola ki ono gwe twalonda. Mwene embeera gye tuli muffe ng'abavubuka okubeera nga tetulina mirimo sebo twakuwa obukulembeze bw'eggwanga gwe president waffe. Oba bali balina amaje kale babeere n'amaje gaabwe oba balina emmundu oba balina ki gwe president wa Uganda omulonde Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine taata. Tukubuulira bo bajja kwerayisa bakole ebyabwe sebo ettawaasa eno tugikwasa ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Era twasiibye tugenda kusabira gwe president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Embeera Bannayuganda baakulonda ng'omukulembeze waabwe era tetwagala oggwemu maanyi sebo. Bangi bagenda kujja boogere ebyekisiru gwe president waffe. Tugenda kufa naawe tugenda kukola buli kimu twakulonda tukwagala gwe mukulembeze waffe. Abalala bajja kwerayisa bajja kukola ebyabwe kubanga bo balooza balina emmundu naye olina wiponi ey'amaanyi Kyagulanyi gy'otamanyi. Olina amaanyi g'abantu Kyagulanyi, olina amaanyi g'abantu. Bannayuganda bali ku sayidiyo, Bannayuganda bakwagala era tewabaawo akumalamu maanyi. Tewabaawo akukaka kukola kintu kyonna. Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe president w'eggwanga Uganda. Eno Bayibuli sebo president waffe tugenda gikwasanga ffe. Bali balayidde beerayisizza ne tebalina maanyi g'abantu gwe president wa Uganda Kyagulanyi. Abalala bali mu byabwe bajja kukola buli kimu naye tugamba ekigambo kimu. Ffe ng'abavubuka twalonda Kyagulanyi Robert Ssentamu era ye president wa Uganda. Bajja kwogera ebyekisiru badde eyo beerayise bakole buli kimu naye Bobi Wine ye president wa Uganda. Bannayuganda gwe baalonda era tumumanyi. Mu mbeera eno yonna tubategeeza ekigambo kimu temuggwamu maanyi. Waliwo ababadde bali eyo mutuweddemu amaanyi. Bannayani abagamba mumanyi Kyagulanyi mumanyi Bobi Wine abo babatiisatiisa. Mbagambye eno yali revolution era yatandikibwa ng'abantu bakimanyi nga Bobi Wine akimanyi. Gwaba akadde kagenda kutuuka buli kimu kigenda kutereera. Gwe munnayuganda ali eyo mbagamba ekigambo kimu bajja kukola buli kimu babamalemu amaanyi babagambe kino gwe muleke yeerayise ne bwaneerayisa naye ffe twalonda ono era tukimanyi nti Bobi Wine ye president wa Uganda. Era congratulations Bannayuganda tubagamba nti kino kyekituufu. Abantu abamu bali eyo bali mu katemba waabwe atategerekeka. Ono ye president omutuufu alina amaanyi g'abantu. Bannayuganda gwe baalonda era mmwe abali eyo mbagamba ekigambo kimu muggemu amaanyi. Tugenda kutuuka gye tulina otuuka. Katonda ali ku saidi yaffe. Bobi Wine tetulina muteeka ku pressure mbwate bannaye muggwamu amaanyi. Yatandika People Power n'ebyokulonda tamanyi nti oba gyebiri nga tamanyi. Kino kitandika butandisi. Ono ye president wa Uganda Bobi Wine Kyagulanyi. Olaba ekitangaala kino ky'ekitangaala kya Uganda. Era ffe tetusobola kuggwamu maanyi. Tulina okutambula ne Bobi Wine paka last.
atasobola byesonyiwe ono bannayuganda gwe balonda yalina amaanyi g'abantu balibo olwokuba balina amaanyi g'emmundu balina abajaasi kati beewaŋŋamye mu ntebe ya Kyagulanyi mbagamba Bobi Wine ye pulezidenti wa Uganda abo bonna ababoogera tebamanyi kye bategeeza. Kyagulanyi Sentamu is the elected president of Uganda. Bobi Wine ye mukulembeze w'eggwanga Uganda. Twamulonda ng'abavubuka kubanga eggwanga lyaffe liggwawo era mu kaseera kano mbagamba tumwagaliza obukulembeze era abamu bagenda kuvaayo mugakuba ababuloga ab'enjawulo batandise okunanaagira tebaamanya kye twatandika. Ffe twatandika nga tumanyi gwe tudiiringa naye era mu lutalo luno lwe tulimu tumanyi tugenda okusanga obuzibu tugenda kusanga oluseetwe tusange n'embeera etali nnyangu naye mbagamba ekigambo kimu bannayuganda mwebereremu ono ye mukulembeze wammwe gwe mwalonda ate mu luno olutabaalo lwe lulimu tulina okutambula naye tulina okumusangamu amaanyi atukulembedde bukulembezi mu kaseera kano anoonya embeera yonna mbakakasa nze mbabuulira mazima bangi bannaba abagenda okuleeta ebyekisiru boogere mu biki Bobi Wine agenda kujjako omwami Museveni mukakase kubanga kyekisinga obukulu era mu kaseera kano tewali kuzikiza teri kuzikiza abannayuganda basalawo eggwanga Uganda kati sooka otunuulye Bobby for life bannayuganda mutunuulire embeera badde wameka gye musanze abajaganya mbu Museveni alayidde tewali ne Museveni akimanyi nti twalonda ono era Bobi Wine toggwamu maanyi abali eyo tebakukaka musimanya weerayize tetuli mu katemba we are not comedians tujja kulayira mu budde bwaffe obutuufu ate tebuli wala nnyo gwe munnayuganda ali eyo bangi abatandise okubagamba kati mulaba twabagamba tujja kulayira balayidde naye balayidde ng'abantu bali ku sayidi yaabwe oba bagenda kuba badduka buddusi na misinde mbagamba bannange bannayuganda abali eyo Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine ye pulezidenti omulonde ate era mukimanyi nti mu struggle mu lutabaalo obudde butambula fezeze ez'enjawulo Kyagulanyi kyaliko kyaffe naffe nga bannayuganda waliwo mistakes ze twakola nga ffe Bobi Wine yatubuulya n'atugamba ffe abalina okutambuza amaanyi g'abantu twakola ensobi ke kaseera tutegeere nti wano twakola ensobi tusobole okutambula mbagamba ekigambo ekimu twalonda Bobi Wine era Bobi Wine tatudde Bobi Wine ekyamuviisayo okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga yajja talina mmundu yajja talina kyalina n'agamba katulwane tulabe nga tutambulira ddala bulungi twagituuma missoni 221 tetwagituuma missoni kalulu twagituuma missoni 221 twagituuma missoni 221 tetwagamba nti akalulu kokka no missoni 221 obuyinza tebukyusibwa kalulu kokka obuyinza tebukyusibwa na kalulu kokka mbasekeredde adde balooza nti obuyinza bukyusibwa na kalulu kokka ono Kyagulanyi Sentamu Mitembo ye pulezidenti wa Uganda fenga abavubuka twasalawo Bobi Wine ye pulezidenti waffe sebo tebakutiisatiisa Bobi Wine tebakutiisatiisa kyokoze sebo tukusiimye era bangi bagenda kwogera kasa Bobi Wine kyokoze wallahi ya Mungu Kyagulanyi Robert Sentamu gwe pulezidenti waffe oba mwogere ebyekisiru oba yeerayisa oba mukola ebyekisiru ono twagituuma missoni 221 mwalaba twagituumako mbu ng'akalulu kawedde no olutalo nga luwedde kati abamu bali eyo babadde obusente batandise okunanaagira musimanya eringa gundi y'Abesigye bwe yali mwe mumanyi Bobi Wine olowooza lwaki essaawa zino asirise olowooza asirise mbu lwakubaki ayina kyapulaninga kati mwe bannayuganda abali ono ye pulezidenti omulonde emmandu Soweeri akalulu baakamuwa bannayuganda ne bakamuwa kaakati ssebo fe tugamba tugenda kuyimirira naawe bekirumye kibalume ono ye pulezidenti abalala yadde beerayisa ne baleeta emmundu ne batambula ku zi street ono tekinnaggwa Bobi Wine olina okuyingira mu ntebe yo Bobi Wine olina okuyingira mu ntebe yo otulaze obwerufu otulaze amazima n'obeera naffe we are still strong yadde yeerayisa ebyo bibeerawo gwe bagambye omukyala bw'azaala omwana n'afa taddamu kuzaala
taddamu kuzaala addayo n'afuna olubuto olulala yadde mu kaseera kano ewabaddewo ekyabaddewo ne yeerayisalayiza we are moving the dictator tebinaggwa Kyagulanyi era bino bibuloga ebyogere by'ekisiru ffe tujja kuyimirira naawe Kyagulanyi abantu banakuwavu Kyagulanyi abantu baliyo bagamba omwana waffe gwe twalonda olulenzi lwaffe pulezidenti w'ekkumi gwe twalonda abantu baweddemu amaanyi balaba nti waliwo eyababbako omunyago kati ono ayina abantu ayina wiponi y'abantu Museveni akimanyi ti omuntu abeera n'abantu yaba n'amaanyi kati mulose mundu egaba obuyinza bw'eggwanga osobola okweteeka mu ntebe nga tebakulonda era oba okimanyi oba tosobola kutambula ono Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waffe ate tujja kubeera naye gwe kirumye sebo pulezidenti eno ettawaaza tugikwasa ng'abavubuka neno bayibuli tugimukwasa ekitabo kino ekitukuvu kusebo omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu sebo pulezida okutukulembera otulaze nti osobola sebo Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ffe ng'abavubuka twasalawo era tujja kutambula naawe abo bonna aboogera ebyabwe tebalina kye bagamba sebo omukulembeze Kyagulanyi katukwase ono is the elected president wewaaba na Uganda era mu abali eyo abekubisa yaka musima Bobi Wine sebo eno yali mission 221 tebeerangako nti ng'akalulu kawedde Museveni yeyetegekera akalulu Bobi Wine yatula wansi n'agamba kiki ekiyinza okuntandisa okulwana kati ensonga tugiina batubba akalulu kaffe y'ensonga enkulu ate ffe twagala demokrasiya na bwerufu kakati mwe bannayuganda abali eyo obuyinza tebukyusibwa na kalulu kokka ono Kyagulanyi yalondebwa tujja kubeera naye tumwagala twamulonda mwana waffe tujja kusituka naye era mwe abali eyo mumpeddemu amaanyi n'ebisogwa mumanyi tulwana na dictator ffe twasoma nakyemalira era Bobi Wine yali akimanyi nagamba ono dictator akozesa mundu ffe tetulina mundu akozesa bajasi ffe tetulina naye mulo tulina okujjawo abaddeawo abano abadde abyogeranga temubiraba kati mumuweddemu amaanyi mugwa amaanyi ki yeerayize Obote yeerayiza Amini neerayiza Gaddafi neerayiza bali luddawa kakati gwe munnayuganda ali eyo leka mukuddaawo bakusirwaze mbubaba amaanyi gakuggwemu Kyagulanyi ayina wiponi nakyemalira gyati yeya Bobi Wine ayina wiponi y'amaanyi g'abantu Mwami Museveni tayina maanyi g'abantu ayina maanyi ga mundu Kyagulanyi abantu bali ku saidi ye eyoloza bakulembera bisolo bakulembera abantu kati abamu kyabalumye dda bagamba lwaki Katongole atadde ettawaaza ku Kyagulanyi ye president elect is the president elect of Uganda agwe kirumye kikulume ono tumwadressinga nga president twamulonda ne tumuwa obululu bwaffe ate tugenda kutambula naye tetusobola kuggwa amaanyi paka last olaba abaana b'Emisiri bamala mu bbanga ddene nga batambula kati abamu aboogera ebyekisiru mwava gye mwava abamu baveeyo gye baava mwaveeyo gye mwava ne mujja ne mwegatta ku nuupu olw'okuba people power yali etambula kati mu kaseera mwajjeyo kalaazi zammwe ono ayina otuula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga abamu kigenda baluma kigenda banuguna mujja kukola biki naye Kyagulanyi Ssentamu taata toggwamu maanyi Kyagulanyi toggwamu maanyi abantu bannayuganda muggwamu amaanyi nammwe mangu muggwamu maanyi Museveni yagenda mu nsiko mu 1980 obuyinza abufuna myaka 5 naye ono Bobi Wine tanaweza na mwaka ng'aguddewo ekibiina jjukira embeera Bobi Wine gy'ayiseemu Bobi Wine embeera gy'ayiseemu mu kalulu mugirabe musooke mugirabe n'alwana nga twali tetunnanyikirana ne n'awangula mwami Museveni omanyi ekitegeeza yamuwangula eyo phase 1 twagimala Museveni ne tumuwangula ne tukikakasa nti asobola okuwangulibwa bannayuganda ne babeera ku saidi yaffe ekyo twakimala kati phase eddako yeyo okununula obuyinza bwaffe n'ekyo kigenda kukolebwa olaba eyo twagikoze
Museveni tumulaga sigino y'amaanyi abantu ne balonda president gwe baagala Kyagulanyi. Kati gwe Munnayuganda lwaki ogwamu amaanyi? Lwaki weekubagisa? Bano abasajja badaawa, bano abasajja tubayina. Nkugamba ekigambo kimu wenna ali eyo, ke kaseera otegeere nti Kyagulanyi is the elected president of Uganda. Era kati bano bo bayina emmundu, ffe tetulina mmundu. Naye mbakakasa amaanyi g'abantu gasinga emmundu. Kati olaba ekibadde olwaleero, ambasada wa America bamutuusiza ka plastic. Bayina omuliro gwe bawulira. Naye akitegedde. Na Museveni yakitegedde. Gosaaki bamutadde ka plastic. Ambasada wa America amanye ekiddako yadde yeerayiza. Yadde yeerayiza. Ka plastic goddayo olabe ebifaananyi. Yadde yeerayiza amanye ekiddako. Nze nkubuulira. Osobola okujja n'oyagala muka musajja. Naye nga Katonda yamutondera siwo. Museveni abadde akimanyi nti omukyala gwali mukukusa siwe. Kyova olaba amagye agatadde buli wamu. Gwe Munnayuganda gamba Kyagulanyi ye president wa Uganda. Era Robert Kyagulanyi tuwabaawo n'omu akutiisa. Tuwabaawo okumalamu maanyi. Bannabyabufuzi abamu gakutandika okuvevenga nga mwogera nonsense. Ono twamuleeta tumaze omusengejja. Tetwamuleeta Koma Magere, twamuleeta Bobi Wine atuke mu ntebe. Era agenda gituulamu. Mbakakasa Kyagulanyi senta Bobi Wine. Sebo, gwe president wa Uganda. Abantu bakulonda, abantu bali eno wansi, bagamba oyo yatubba misana. Era gwe Munnayuganda muganda wange, ke kaseera otandike okulabanga weerwanako. Twegatte ne president waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu, ensi yonna gwe yasikakasa nti ye mukulembeze wa Uganda. Bagenda kutandika ebibuuzo eby'ekisiru. Osange ba bloggers abamu ng'ayogera kasasiro n'omutunuuliro omanyi Bobi Wine gwe sima penge. Mwe penge muli bakozi ba ssente. Kati Kyagulanyi ojjo nemwe bamani abaloga penge. Bobi Wine mbwayinza okuba alinga Besigye kalinga akatiba. Bobi Wine omumanyi Bobi Wine byakoze nga Besigye teyabikola. Omanyi ekitiibwa kya Uganda Bobi Wine kyakomezaawo wabweru. Edda abazungu baali kye bamanyi mu Uganda nga bamanyi amin nga bagamba waalidde era bwayitawo ebbanga ne bagamba wali Museveni dedire dictator. Kati essaawa zino bagamba the revolutionary leader on Africa Bobi Wine. Bobi Wine step gyatadde ku Uganda ogimanyi. Bobi Wine byakyusiza mu politics obimanyi. Lulimu alowoozanga nti ab'obusuuti be bafuuka ababaka ba parliament. Essaawa zino tunuulira ba ebintu mubitegeere, ebintu mubimanye. Nemwe muli awo muwoggana buwogganyi kasasiro. Kyagulanyi Katonda yamubawange ekirabo. Mwe bamunaddawo banne mwekubisa yaka ne mugoberera abantu ab'ekisiru. Penge. Kasasiro mbulumba Kyagulanyi. Who are you? Mukaseera kano olume mu lulimi lwa Kyagulanyi. Mbagamba ajja kulembera Uganda ate kibalume. Mukaseera kano ebintu biringa nnomo. Munnayuganda tutandika butandisi. Twagamba ng'olutalo luwedde. Tuli mu kinnya. Tuli mu kubuuka. Bwe tuddayo bwe tugwa. Katukuli mukwata tuyitawa. Nkubuulira luno olutalo si lwa Kyagulanyi yekka. Oyinza okuloza bya Bobi Wine n'omuteekako mu Bobi Wine tatuyambye. Bobi Wine yatugamba nkubuulira Bobi Wine yakibabuulirawo from day one. Obuyinza buli mu mikono gyammwe. People power, our power. Teyagamba Bobi Wine power. No. Bobi Wine mwe abamufuula kyali n'abakulembera kubanga yeeyisanga omuntu omukulembeze. Kyagulanyi kyabalaga nti gwe Munnayuganda mu njuyo wooli ewaka wooli osobola okubeera Kyagulanyi waawo ne tufuna ba Kyagulanyi ne twejja mu bunnya. Kati ekyo mwami Museveni kyababuzaabuza. Mu kaseera kano mbagamba tutandise phase 2 muve ku abo bapenge abo bajasti bavandimwe abo bavandimwe. Kati abo bavandimwe be bantu abajja nga bamaze okulaba amasannyalaze ga Bobi Wine ne bajja emisinde ne bajja ne beeyogeza kubanga abantu baagala Kyagulanyi. Era buli alumba Kyagulanyi essaawa zino mu mukyawe
mubi mulabe wa ggwanga tayagalisa ggwanga ffe Kyagulanyi Ssentamu bwe kinaaba kitwetaagisa kuyiwawo mubiri bwe kinaaba kitwetaagisa kutwala bulamu bwaffe okulaba ng'otuula ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ssebo tukwagala abantu bakubidde amasimu Kyagulanyi abantu bakwagala Bobi Wine abantu bakwagala nga bagamba kale laba omusajja yeerayiza laba bannange omwana yali baddawo omwana yali tudde mu ntebe bane Katongole omwana oyo ali luddawa omwana yabadde ki Katongole omwana waffe mwemulooza okwagala kuno kuvudde kwa Katonda ate mbakakasa gwe penge nse nkubuulira mulo ogenda kuswala nnyo mubakimbuga simapenge inse Katongole Julius Mumiransanafu ndayira nakyali mulamu Kyagulanyi Ssebo twakulaba nti osobola era ojja kukulembera Uganda ekyo kyotulaseeko mu COVID-19 nogamba no sijja kutuula amagere katunoonya akalulu mu mbeera yonna masasi noyiwawo omubiri Bobi Wine okitulaze ffe bannayuganda ffe abakola ensobi ewamu watugamba tugende ku street ne twebaka amayumba gaffe ne tulya chapati ne tudda mu kweyagala Ssebo Kyagulanyi n'olumba street Bobi Wine nogamba otulaze nti kisoboka abalala batulaganga nti mwami Museveni musibu nnyo naye Bobi Wine otulaze olwaleero nti kisoboka tetulina kyetubanja Kyagulanyi Bobi Wine ayogerebwako asensudde gavumenti ya Museveni agiteekaawo Museveni yatuuse ekiseera n'aleeta amagye ebimotoka byonna n'abiteeka wali lwa Kyagulanyi gwe Munnayuganda amaanyi zuukuka situka tutambule Munnayuganda situka tutambule musituke tutambule ensonga ezitalina makulu toziwa makulu ono Bobi Wine yatandika akimanyi oba tunamuggyako nkya oba tunamuggyako luddako ayina okgenda temutujja penge ku mulamwa bannayuganda battibwa buli lunaku bannayuganda baba batulugunyisibwa buli lunaku baganda baffe bali makomera abakyala bazaalira ku seminti enguudo tezikolebwa abaana bangi babonaabona nga tusirika temutubuzaabuza mutujja ku mulamwa Bobi Wine kye watandika oba tukimala nkya myezi 2 oba mwaka ayina okgenda kyekituufu tukoye ensi yaffe okufugibwa ng'ey'abampembe no kano ke kaseera tuwogere ebigambo nga tubikakasa kano ke kaseera gw'abadde aweddemu amaanyi oyimuke kano ke kaseera gwe Munnayuganda otegeere nti eno nsiiyo kano ke kaseera Munnayuganda omanye tewali agenda kujja mu ddubi okujjako gwe kano ke kaseera Munnayuganda otegeere nti Kyagulanyi lyali ddoboozi ery'okutuzuukusa tutegeere gye tulaga kano ke kaseera Munnayuganda otegeere nti tetuli mu politics we are not politicians politics ne bapoliticians babakulembesa bya bufuzi na bululu ffe twagala kujjako mwami Museveni kubanga ekizibu kya Uganda ye mwami Museveni oli mu mativu n'embeera gy'olimu gwe penge awalampa Kyagulanyi oli eyo ku mawanga oli mu kubungutana oleese ebibozibozi ebitalina makolo. We are serious. We are removing the dictator. Our mission was to stop dictatorship in Uganda, and we are serious. We are going to move forward. Whatever it costs, whatever it means. Kakati owesa banna Uganda bagamba bitambulenga bwe bibadde ofunye eddembe lyo. Tewali monna Uganda agenda kuleetera ddembe mu kusowani. Tekiriyo. Tewali agenda kuleetera ddembe ku sowani. Kyagulanyi okujja mu bino yagoberera ba revolutionaries ab'enjawulo ababaddewo n'amanya nti buli kimu omukisa ogujja tulina okukozesa akalulu bwe kajja tukozese omukisa ogwo tomanya n'embeera endala bwenajja kati nkubuuli aliwo omwana gwe basse eggulo nga penge oyogera omwana bamuwambye kati mulambo ebyo bye tulwanyisa penge
We are not after money. We are not after political positions. We are after removing the dictatorship in our country. And we mean it. And we shall have our victory soon. Gwe muna Uganda aliyeyo bamukutia. Bobi Wine singa yasalendinga dda. Ebyo byonna bye bamutaddeko ebyobugagga bye ne bagala okusanya family ye. Naye yagamba no. Kino kye nayingirira nkimanyi. Nga nkitegedde. Era mu kaseera kano tulina okutuuka tugende gye tulaga. Bwemba mulowooza tubadde tulya binyeebwa no. Tukimanyi nti kisooka ne kiga Museveni ye yennyini buuza. Bwe baali balwana waliwo yatuuka ekiseera n'agamba biganye. N'agamba biganye ng'alina emmundu n'agamba biganye. Ne bamugamba tweyongere maaso ssebo. Tweyongere maaso. We cannot. Tetusobola kutya. Tetusobola kuggwamu maanyi. Kubanga ono gwe tugoberera atukulembedde tukimanyi ali ku kituufu. Tetwagala kubulizaabuzibwa. Era mu kaseera kano gamba ekigambo kimu. Ddamu amaanyi zuukuka. Oba yeerayize. Museveni alina emyaka emeka kati bw'ogatta emyaka emeka gy'asigazza mu nsi. Alina emeka. Ebintu ebimu bitunuulira ne mwebusaabuza alina emyaka emeka. Kyagulanyi alina emyaka emeka. Asobola okwerayiza enkya ne bamubika. Nakyo kisoboka, it is true and it can happen. Fana tugamba nti Museveni amale kufa. No, we are serious. Oba nagenda atya, oba navaako atya, paka nga tumaze okujjako nakyemalira. Ng'eggwanga lyaffe lifunye emirembe. Nga tetukyafa nga tuzaala. Obusoosose nga buweddewo. Gwe Munnayuganda ng'okomyewo ewaka. Kati bw'ona dda mu bibooziboozi ebitakuyamba. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Bwe kiba kyetaagisa Kyagulanyi Robert Ssentamu taata okulabanga buli lunaku tukusabira tugenda kukikola. Ne toggwamu maanyi. Bobi Wine toggwamu maanyi ogukoze. Bano abasajja baatulimbanga nga balungiya ekifaananyi kyabwe, nga bakozesa amawulire, nga bakozesa bannaffe abamu mu opposition, ne batulaga nti ebintu ebimu tebisoboka. Naye Rasta otulaze nti bisoboka. Gwali eyo wali okimanyi nti twali tumanyi nti baseggona be balina okuba ababaka ba paalamenti. Bobi Wine ajjayo ba musician n'abalaga nti paalamenti kisoboka. N'aleeta ba David Serukenya abasajja ababadde eri mu byabwe ne bayingira paalamenti. Bobi Wine ba Ildaman n'abayingiza paalamenti. Nze ekimanyi kisoboka. Ffe twalowoozanga nti Nambooze gwasonzeko yagenda mu paalamenti. Ne Bobi Wine yakitulaga nti nsobola okuleeta embeera eno n'engikyusa. Abavubuka ne beekulembera. Si nti omuntu lawyer, si professor, nti abadde biki nti afuuka omubaka wa paalamenti. Ebyo bye tubagamba mu birabeko. Experiences eziriwo. Gwe Munnayuganda olina okusooka wekkiririseemu. Omanye nti kino ky'ozannya era ky'olwana kyakubeerawo ebbanga era kigenda kukuyamba. Bw'onaagwanga neweekoona omulundi gumu n'ogamba nze biganye, muganda wange tojja gaggawala, tojja kutuuka gy'olaga. Beera omuntu alina essuubi. Toggwamu ssuubi, toggwamu maanyi. Kati bw'onaggwamu nga tobadde ku fulonti ate Kyagulanyi. Mutandise ebibooziboozi eby'ekisiru, mwagala kunafuya Kyagulanyi. Kati naye agambe be mbadde nnwanirira baanafuye. No, Bobi Wine, for us we are still strong. And whatever it costs, tujja kutambula naawe. Tujja kutambula naawe Kyagulanyi. Bobi Wine, sebo toggwamu maanyi, tewali kuzikiza. Ffe tuli ku pulaani A, tewali bya pulaani B. Pulaani A yakuggyako mwami Museveni. Aba pulaani B muddeeyo mukole byammwe, eyaffe yakuggyako mwami Museveni. Kubanga kye kizibu kya Uganda. Gwe Munnayuganda ali eyo kugamba abadde aweddemu essuubi. Gwe atannaggwamu ssuubi musseemu essuubi. Bw'olaba nti munno
atandise okunafuwa olw'okubalaba ono mudaawa yeerayisa muganda wange muzeemu essuubi gw'abaddeeyo ng'olaba mwana biganye ffe tugamba tambula situka tutambule sinanyimba Bobi Wine yazimba ng'akimanyi ekisobola okubeerawo olwaki oggwamu onafuwa kyogamba kati mu kaseera kano kati nkubuulira Aisha Kabanda kakwe Aisha Kabanda live example yesimbyewo ku bubaka bwa parliament emirundi 3 ng'agwa nga tayingira parliament netasalendinga akakona kakave mu byobufuzi ngende no Bobi Wine Bobi Wine obate mumutegeera mu myaka 5 mumuwulirize myaka egiri 3 ena n'avuganya Kaluka ekya East n'akawangula nga n'ayingira parliament mu kisanja kimu n'avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kisanja kye kimu kyokka kyayingira mu parliament kyavuganyiza ku bukulembeze bw'eggwanga n'awangula 95% ku bwaguni ku bwa MP ku bwa president n'awangula 85% ng'ozanyira ku mukisa ogwo gw'oyina ng'oddeeyo weekubisa yaka Sebo Kyagulanyi ffe tugenda kufa nga tuli banuupu tugenda kufa nga tukuwagira bwe kuba kugwa katugwe naawe bwe kuba kugwa katulemereko oba tufa tuli baavu katufe nga tuli baavu naye tulabye ababaddeyo gye babadde batutwala twakkiriza tewali kuzikiza bwe kibanga tulina kutandikirawo kati kukola structures ez'amaanyi tugenda kuzikola bwe kibanga ensobi ze tuguddemu omusajja neerayisa tugenda kutandikirawo tulabo batagende gwe munnayuganda toddeyo mukwekubisa yakamu mbadde mpaayo sente zange ekintu tekinnagaana nze siriwagira Museveni siriwagira muntu atayagala ggwanga Uganda Sebo Kyagulanyi tujja kuyimirira naawe era taata Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine taata Solomon kugamba ekigambo kimu toweteeka ku pressure mbwoba nzije nkole activity oba nkole kino kyotulaze tukirabye obulumi bwoyiseemu tubulabye amasasi goyiseemu tugalabye era kyobola batukwata Bayibuli eno ne twebaza Katonda buli kumakya ne tumugamba weebala okuwonya Bobi Wine amasasi g'omwaluwa ne tumugamba Mukama weebale kuwonya Kyagulanyi abalabe tukama Mukama weebale kuwonya Bobi Wine kuba Bobi Wine essaawa zino bw'abanga mulamu kitiibwa kya Katonda omanyi nti abasajja baali basetinze amasasi okugamba okuba mwaluwa Amanda ne Katonda n'agamba ekiseera kyo tekinnatuuka era Katonda akimanyi nti Bobi Wine ku lunaku bwe luti ogenda kuyingira mbabuulira ffe tetwesiga bannabyabufuzi abo abali twesiga Kyagulanyi is a revolutionary Bobi Wine akibagamba I'm not a politician namwe bate mubitegeera bapoliticians bebagenda mu bululu kati mwami Museveni yagenda mu nsigo nga talina na nsonga nti bamubbya akalulu nga sigwe bakabbye ne naagenda mu nsiko n'akwata emmundu ne kati Kyagulanyi gwe babba emisana nga yawangula ng'ensi yonna ekimanyi nti Kyagulanyi yawangula obukulembeze bw'eggwanga muganda wange mwanyinaze togwamu maanyi togwamu ssuubi nze natandika ne Kyagulanyi from day one ne buli lunaku buli lwe nebakaŋŋamba kye twatandika lasita tulina okiggusa tetwagala abaana baffe batuswaze tetwagala abaana baffe batusekerere lasita tulina okuggusa bannayuganda baatwesiga lasita tulina okutambula ensi yatwagala olwekyo kye twakkiririzaamu tukyeyagalizeemu paka abantu bano tubatuuse mu promised land n'agamba kituufu n'agamba katibi n'agamba naye tutambule ffenna olumu otukano nafuwa n'agamba no Katongole kino weekiri naye tutambule Lewis kino weekiri naye tutambule Sanyonyi kino weekiri naye tutambule abamu bagenda ne batwalizibwa ebifo by'obyobufuzi bye baafuna naye n'abagamba nedda baganda bange ebyo bifo bitono kye twagala kye kiri ekinene
kyetwagala kyekigenda okuyamba bannansi n'abagamba abantu bano tebanjagala lwakubanyirira abantu bano tebanjagala lwakuba nti nze asinga obuwanvu abantu bano tebanjagala lwakuba nze asinga amagezi banjagala olw'obulumi bwe bayiseemu emyaka 35 balaba era bakkiriza nti tusobola okukikola n'atugamba temutuswazanga Katongole temutuswazanga ne bwe siribeerawo Bobi Wine yakyogera n'agamba ne bwe siribeerawo tutambule baganda bange kino kintu si Kyagulanyi nga bwe mulowooza abamu bwe bakibagamba munaye yasse bw'ato abo entegeera yaabwe ekomaawo bapengepenge P1G abo aba P1G akomaawo kati yo obwongo bwe bwakomye kati ffe abalina zikalculata ziri ensibwe z'aba revolutionary tutandika okusengejja tubalage nti ekintu kigenda kuggwa gwe muna Uganda kano ke kaseera wekkiririzeemu ke kaseera maama we ali emannyo gaseka ali ekyannamukaaka lw'emodde lw'ebitakuli lusaka lwa mmese manyama omugambe maama toggwamu ssuubi maama nga bwe wafuna olubuto lwange olumu lwasooka ne luvaamu naye noddamu n'ofuna olulala maama n'olya obuyinja n'olinnya ku buyinja n'olya obuyembe n'olya ettaka ly'ekiswahili enkulukuku olabe ng'ozaala n'Ekyagulanyi essaawa zino olubuto lwe yeetisse okuzaala lukyalimu era tulina okuluzaala mu mbeera yonna yadde embeera ya bugubi embeera ya bulumi tugenda kutambula gwe munnayuganda ali eyo nkukakasa era nkutegeeza twatandika this struggle and revolution nga tuli serious ideology kwe twagisetingira ekyali ntuufu aba P1G bapengepenge mubafeeko bakimbugwe P1G bagende eri mu P1G katwagala abaana abali mu P1A abasaza abasobola okukaliculatinga bino ebintu Bobi Wine temumusibaako kintu nti kikyenno kikyo lwaki mumusibako yabagamba najja okubazibula yasooka n'abazibulira mu music ne mutabitegeera n'abagamba ba politicians nti abantu eno baŋŋamba bantuma nenga temuwulira message n'agamba no kangende mu parliament osanga ne banaategeera yatuuka mu parliament ng'abaliyo bakola byabwe n'agamba kakati ke kaseera nze mwennyini ne yambalira engatto n'abuuza ku bakyalibe ne bamugamba lasita mulo ojja kusobola ye yennyini ne yekkiririzaamu bw'abanga mu bulamu bwe abadde successful n'atuuka n'akola ensonga ez'amakulu mu bulamu bwe era ne tukikakasa ne tukirabako tukikkiriza nti nakinajja kukibeera golooza nti ekintu kikolebwa mulundi gumu gwe munnayuganda ali eyo twajjanga ffe eri missoni 221 tebeerangako missoni kalulu no ke kaseera twebeereremu ebigambo ebyo abadde abibagamba kati abantu abamu bali eyo batandise dde okutagala bakubira Museveni obusimu nti sebo twagala kujja era Museveni ye yabasindika olaba ne mukama waffe Yesu Kristo yennyini waaliwo abaamulyamu olukwe ate Bobi Wine omwana w'omuntu Katonda ali ku saidi yaffe n'otunuulira omubuyabuya nga pengepenge n'anafuya ekyokukula okuba ntwalangiridde tusabe Katonda ani yakutonda n'akussa mu nsi mbu kati baabikwasiza Katonda twadde twabikwasa maamawo twabadde twabikwasa kitaawo gwe pengepenge mbu kati bagambye babivuddeko kati babikwasiza ffe tukulembeza Katonda Bobi Wine ayimbye nga tetunagera na mukalu naga osobola luyimba lwa Mukama musajja atya Katonda kati muyingizaamu ebibozibozi ebitalina makulukula penge muganda ange kula bino tetuli mu byakugezaako no tuli mu bya ddala era tukimanyi baganda baffe be basse mu struggle eno buli lwe twebaka tubaloota nga batugamba Katongole mutambule tuli nammwe
Frank Senteza tubalota batugamba Bobi Wine mu mukume twasalawo ne tuyimirira naye yadde twagenda naye eno gye tuli essala tuziweereza. Bobi Wine takuyitangako penge. Bobi Wine takuwandingirangako baluwa nti jangu nedda tekibaako. Bobi Wine talina gwe yali ayise nti jangu negatteko walaba ekyo kyakkiririzaamu mbu naawe kikuyamba n'ogamba kanzije mu NUP waliwo free entry and free exit. Oli waddembe bangi bagenze banyinaffe ne baganda baffe gye bali bakaaba amasiga agattulutulu buli ku makya. Bino bye tubagamba bya ddala ate bijja kutuuka. Lasita Kyagulanyi bamugumu nnyo oli otulaseeko nti kisoboka. Otulaseeko nti Katongole yava ebisanje asobola okwogera ensi neewulira. N'olaga ekyo nti dikiteta ye yadde ayina emundu ayina ki asobola okukankana olutiko ne lumuyiwa. Ekyo tukikkiriza era tukirabye. Tukakasisa nti osobola okukozesa ebigambo ensi nekuwuliriramu. Osobola okukozesa ebigambo n'ebikolwa ng'oli ku kituufu abantu ne bakwesiga ne Katonda n'akukkiririzaamu. Kati gwe munnayuganda ali eyo mwanyina sali mawanga g'Abarabu ng'oli eyo mu kiyumba weekubisa yaka ke kaseera osituke tutambule tusonge embere. Bwekibanga Nubian ali Bukeniza ali mukomera Edi Mutu ali mukomera awulire nti gwali wabweru wagambye Museveni tumuleka atufiireko. Bobi Wine ekyo ekigambo yabagamba nze yalondebwa ku bukulembeze bw'eggwanga era akitegeeza era kye kituufu. Ne Bayibuli egamba amasima gali tufuula ab'eddembe. Mu kaseera kano ke kaseera ebigambo ebitalina makulu tubiteeke ebbali. Mu kaseera kano ke kaseera ebigambo ebitunafuya ebituteeka mu buliri bwaffe tubyesonyiwe. Ke kaseera emikwano egitujja ku mulamwa kwekyo ekigenda okubbulula Uganda mu masaŋŋanzira tubiveeko. Ke kaseera emikwano egigezaako otuteeka mu mikono gy'omulabe tugikyawe. Bwe kiba kisoboka tugijjewo. I repeat. Ke kaseera emikwano egituteeka mu mikono gy'omulabe tugikyawe. Bwe kiba kisoboka tugijjewo. Kubanga bino bye tuliko bigenda kuyamba abaana baffe bijje n'ekitiibwa ky'abajjajjaffe. Bino bye tuliko si bya bubaka bwa Parliament no. Bino bye tuliko si bwa meya no. Bannayuganda kye baagala kyekyo ekyatta bajjajja baabwe ekireese obwavu mu nsi ekizibu ekibadde ebbanga n'ebbanga okulaba nga munnayuganda ali ebweru addamu n'afuna eddembe. Kati gwe munnayuganda bodda mu nnyumbayo n'otandika okunanaagira bannange kyokka bambi laba oba yeerayize bangi beerayisa tuli serious era tugenda kutambula n'Ekyagulanyi tebakanga abantu bakwagala ffe tubeera mu bantu abantu bankubira Bobi Wine abantu bakwagala bakukkiririzaamu era bagenda kubeera naawe. Kati oyo aboogera bamumanyi ku social media abo tewali kyemuyisa. Bobi Wine omanyi abantu we bamwagala si mwana muto si mukadde si mukulu lasita olina otuula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Temugwamu maanyi nenga mugwamu mangu maanyi bantu mmwe. Bobi Wine mumanyi gy'ayise omanyi ng'ayise okuddaawo n'asirika abasajja engeri gye bamunyise bw'atyo. Mumanyi obusungu Bobi Wine bw'ayina. Mumanyi obusungu Kyagulanyi bw'ayina ku Museveni. Mumanyi obusungu ebintu mubijjemu omuzannyo mmwe. Tunaatera okuzaala olubuto olutandise okugira kati mugendera mu bibozibozi eby'ekisiru ebyokumalwa. Utodyu nze ndi mugolola suuti yakulayira muli eyo mu katemba. Bantu mmwe babe we cannot give up. Omujiji gwaffe Bobi Wine yabyogera temwalaba yagamba wakiri katulwane nga tugezaako tufe nga tugezezzaako yakyogera n'agamba likimaliriza oba omulala alikimaliriza kati wali mulamu nga lwaki takitambuza.
Nelson Mandela bamusibe emyaka 27 mukomera 27 ali mukomera nga abasajja bakutubadde ku South Africa. Nelson Mandela yavaayo abasajja ne bakkiriza tubadde ne mundu tubadde n'amagye tubadde na buli kimu negwe president w'eggwanga sebo kwata obuyinza ne bamumuwa nga takute mundu yadde. Wallahi ya Mungu bayina amagye bayina buli kimu naye ffe tulina Katonda ate tulina n'ekyagulanye Katonda ne bajjajjaffe gwe bakkiriza nti alina okulembera ensi. Sagala muluni na kumogwe mumanyi musajja goba mukasigwe ke kasera niyo gisukuse ke kasera otegere nti Katonda ya mwenyiri ajja kubeera ko saidi yaffe ke kasera muganda wanafuye omusemu amanyi ke kasera omanye to mulimo gwo kukyusa ensi Uganda gukakatako wewe na balabe abagezaako kubusabusa kubanga ya mwami Museveni mwetegefu mutunulire ebikolwa ebibaddewo mutunulire life examples eziriwo amajaga ayiriddwe kamocha ekyo kikulaga ki nti mwami Museveni akimanyi the Bobi Wine ayina ekyamaanyi ekyobugagga ekisinga mu nsi yonna gemaanyi g'abantu era amaanyi g'abantu kasita gabeerawo omanya gwolowooza Munnayuganda ali eyo abantu abeekalakase South Africa tebakimanyi Museveni yabadde agenda kulayira badde tebakimanyi tagenda kwerayiza. Olowooza abantu abeekalakasa mu UK tebakimanyi Museveni agenda kwerayiza. Olowooza bali mu US tebakimanyi Museveni agenda kwerayiza. Naye bakimanyi nti akaseera bwe katuuka ne bwe baweerayisa nga Katonda asazewo nti obuyinza bukuveeko oba olina okugenda. Tubagamba ekigambo kimu gwe wenna kyokola kikole totya togwa mu ssuubi tujja kutuuka gye tulaga. Bw'abanga Kyagulanyi tannabagamba nti nkooye ng'abalaga tugenda mu maaso tutambule ne Kyagulanyi ne bwatugamba enkya nti nkooye nga Katongole nkikwata nga nkikwata kubanga eggwanga Uganda lyaffe kikafuwe okutuddamu tufuganga ababuyabuya kikafuwe mu nsi yaffe okubeera ng'emmombose kikafuwe bannyinaffe okufiira ku mawanga ne babasiikayo kyokka nga abantu abacumbuli bajja wano ne beeyagalira wano. Munnayuganda okugamba ekigambo kimu beera n'essuubi weesige Katonda ekyo decision gye bakoze obagamba olwali twambale bulaka twekwase Katonda teyabadde mistake. James Mubiru ali mukomera James Mubiru bamusibira ki olowooza ki tebamuta lwagamba mwami Museveni nti Bobi Wine bayakuwangula kati yeyo ensi gye tutambuliramu. Gwolowooza lwaki mu kaseera kano Museveni ne gavumenti ye bawamba abantu tebasirise n'ekiro ky'olwaleero ekyakeeseza bawambye bannayuganda bangi. Ebyo bikulagawo butiitiisi n'embeera eriwo kati mu ggwanga nti tulina okulwana masajja tulabe ng'ensi yaffe Uganda tugiteekamu eddembe tugiteekamu ekyo ekisaanidde. Temuddeyo mu biboosi bya kumalwa bantu mmwe. Bobi Wine Munnayuganda munnamu ayina amaaso abiri ayina amatwe abiri ayina amagulu abiri ayina akasajja kamu. Katonda yamufuuwako eddusu n'agamba bakulembere obasibule obalage nti bali mu mbeera mbi. Omulimu gwe Katonda ye gwe yamutegekera okukola mu Uganda agumanyi era yamanyi nti oba Kyagulanyi ajja kutambula bwati ne bwati oba Katongole ajja kutambula bwati ne bwati ate naawe osobola okufuuka Bobi Wine kikubeere mu bwongo bwe naawe osobola okufuuka Kyagulanyi ekyali kubanga Bobi Wine abadde ffe kye tuli Katonda n'amufuuwako eddusu. Nebwe munaddawo mulowooze nti abafuuka ba pulezidenti babeera bacunguli babalimba batambuza ebibooziboozi mbwa Bobi Wine tabeerangako mujaasi tabeerangako munnamagye anaafuuka andya pulezidenti. Mugenda kukigera kusookera ku Bobi Wine mukirabe babasiba babatwalira mu mbeera eterowooleza etetegerera. Nabo munategeera obuyinza bw'eggwanga kye butegeeza naawe aguddewo akaduuka lw'olitegeera nti nsobola okukola emitwalo 8 olunaku nga magoba ne muli contented mugamba kati Bobi Wine yatugamba kati Katongole munkubira amasimu ne Katongole lwaki Katongole lwaki omukkiriza omusajja okulayira kati gwe buli okiteeka Katongole yekka naawe ekikubuuza lwaki omukkiriza alayire lwaki kati yalina vubuka lipengepenge
yali eyo gyali oba ali mu nsi ki oba Saudi Arabia n'atandika okuwoggana musiba Bobi Wine n'alogoota n'abajja kulogootana kubanga amalogo baagazaalira mu famire zaabwe era balina emmandu ezibatambulirako kati kategole y'abantu bwe batyo step tuje tugendako tubalese katugenda n'abantu abakalikyulatinga kyova waliwo ekiseera ekibadde ekyaba politicians kati ekiseera kino kyaba abaagala ensi yaabwe bapoliticians abamu baatuuse for them bafunye kye baagala era ojja balaba abamu nga n'amasimu gaabwe baagajjako abalala nga bajubireetinga dda neffe bakatongole bamacette ba Bobby Wine banubianiri twagala kujjako Museveni kyekyo we are not after political posts we are not after political positions but politicians tebaba malamu maanyi bobanga tokyala ba politician gundi ngolaba akola biri contrary gwe soka wekkiririzemu nga gwe omanye nti gwe Kyagulanyi waawo kubanga mugenda kugwamu amaanyi olw'aba politicians abamu era mukono nakiwulidde oyo sima bakaluba Ssentebe ng'ali mugamba asaba kusiigana Museveni tanalayira nakulayira ne yeerabira nti abantu bonga bo balina omukulembeze waabwe gwe balonda era gwe bawa obwesigwa ng'essaawa zino abantu banyiivu kubanga kye baali baagala ku mukulembeze waabwe takifunye era nga bali mu mbeera ey'obuyinike abantu abo nga babakaluba ke kaseera mubeetegereze ate mubatunuulise eriise George naye ekisinga byonna tebabamalamu ssuubi tebabamalamu maanyi munnabyabufuzi asobola okukola ebiri contradictory ku bibyo naye gwe manya nti gwe asobola okwejja mu mbeera eyo oba mubitegeera bye twogera taata we asobola okubeera nga mubbi naye taata we bw'aba mubbi gwe omwana nawe tekikakatako okubeera mubbi otambulira mu kkubo ly'olina okutambulira we shall overcome comrades struggle egenda mu maaso bagenda kuleeta babesigye boogera ebiboozi twabagamba kalu tekajjako Museveni Besigye weesimbawo emirundi emeka weesimbawo emirundi emeka ako tekaali kalulu emyaka 2 Bobi Wine tannayesimba na mwaka gwera gumu naye mutandise okuleeta ebiboozi ebyekisiru bye tutaagala kuwulira generation yaffe tulina obulumi ku mutima olw'okubeera nti mu kaseera kano tubbibwa olw'okubeera nti tuttirwa olw'okubeera nti tutulugunyizibwa bannyinaffe ne baganda baffe bakaddiridde ku mawanga lwakubeera nti waliwo eggwanga erimu erikutubbadde ku mawanga amalala n'abeera nga buli ssente zaakola zigwera mu kubeeraawo nga tafunamu twogera ebigambo bino simbu twakyawa nnyo gavumenti wabula abo abali mu gavumenti be baatukyayisa gavumenti yaffe ekigambo gavumenti bakyonoona kubanga abakirimu tebamanyi gavumenti kyeki twakyawa ebikolwa byabwe ebibi ebitatuyamba kubanga bo bajja ne batunyuunyuuta ne batugyamu omusolo ate ne bekkusa bokka ne batatuddiza ffe abantu bajjajjaffe baleka ebyobugagga mu nsi abo bonna babitutte akaseera kano bannayuganda bavubuka bannaffe buli lunaku bawambibwa bavubuka bannaffe baggyibwamu enjala bavubuka bannaffe baggyibwamu amannyo lwaki babajjamu kuwagira gwe baagala lwaki babajjamu olw'okuba nti balowooza nti abavubuka abo basobola okusituka ne balina kye bakola obwo bwe butiitizi bwe ntera okubagamba nti mwami Museveni ne gavumenti ye bo balina obutiitizi nkugamba gwe mwannyinaze abadde aweddemu essuubi toggwamu maanyi anaayamba atuuse akaseera ke tulimu kakweddabulula akaseera ke tulimu kakulaba nga aweddemu amaanyi omuzzaamu essuubi tulabe nga tutambula bwe tunaakola ekyo tujja kuba tukoze ekisinga obukulu Uganda ensi yaffe Uganda ggwanga lyaffe Kyagulanyi mukulembeze waffe tumuowuninga tulina omudirectinga tulina okutambula naye mu mbeera eno tumusseemu amaanyi kuba tomanyi Bobi Wine essaawa zino ejjinja lye yeetisse erizitowa muganda wange n'ogenda ku yunivasite n'otuula ebibuuzo n'okakasa bulungi nti ansa z'empandiise zentuufu lekikyala n'akomyawo result ng'akulaga wagudde era omanya lekikyala ono aninako obuzibu
kati ke kaseera muganda waffe Kyagulanyi kalimu ekifo kye twaliyimiridde naye tutandise okubuzaabuzibwa abantu abatunda entegera yaabwe ne ssente abantu abatunda entegera yaabwe n'emmere gwe muganda wange ali eyo ng'oli kuno ku Facebook oli mu fake account ng'oyogera ebigambo eby'ekisiru lowooza ku baana bo lowooza ku maama wo bayinza okukozesa olw'obusente obutini obutatunda ntegeera bino Bobi Wine byayogera si bikolwa bya butujju atubuulira ebintu ebiri mu reality lwakuba Mwami Museveni atufugira mu nfuga ey'ekivandulo ey'aba Nicolo Machiavelli waliwo kye bayita realism ne ideologism kati Museveni oyo yembeera ye gyayagala okubatwaliramu nga temwetegerera naye mbagamba baganda bange ne banyinase temuggwa mu maanyi oluyimba lwa Kyagulanyi musituke tutambule tujja kutuuka akaseera konna tujja kutuuka baganda bange mwegenderesa abantu abamu babuloga kati abatandise okukyukakyuka era nga tebitegereka abo bajja olw'okuba nti ekyo kye kyaliwo obudde obwo abantu kye baagala mu kaseera kano mbagamba mmwe mwenna abaagala ensi yammwe ke kaseera kano mwogere ebigambo byammwe muyimirire ku bigambo byammwe muyimirire ku bikolwa byammwe kubanga tuli balabira ku bikolwa byabwe Inza Katongole kasita mulaba nga ntandise okwogera ebitali ku mulamwa mu nkyawe n'abaana bange mubakyawe n'ebijja byange mu bisendewo kubanga mba nswaziza ekitiibwa ky'ensi yange tetwagala muzannyo guddemu tetwagala bannayuganda baddemu okubonaabona tetwagala abaana baffe n'abaana b'abaana baffe baboneebone nga ffe bwe tubonyeebonye twagala ensi enaabeeramu eddembe ne bangi baleeta ebibozibozi ne bawoza Bobi Wine Bobi Wine afunyeemu ki okimubuuza omuntu ne kimubula talina n'emmotoka kati ezize zonna zafiireeyo musajja wattu naye kati abo abeenoonyesa ebitono batandise okubabuzaabuza tuli bagumu nnyo Bobi Wine eyo puresha ebaddewo eyongere mu maaso mwagalisa obukulembeze baganda bange temuggwa mu maanyi Honorable Kyagulanyi tukwagala nnyo Bobi Wine tukwagala nnyo nze ndi mwetegefu nze Katongole Julius okulwana paka lonayingira obukulembeze bw'eggwanga natandika naawe ne tutambula naawe abasajja abamu ne bakozesebwa ne bansiba neera bwe nava mu kkomera nagamba nina okutambula ne Kyagulanyi yadde mu kkomera namalayo ebbanga ddene naye nakaabanga amaziga neŋŋamba kino naali kikoze naye olw'okubeera nti bansiba ne nebaza Katonda n'omukisa ogwo gwajja kubanga nategeerera ddala obulumi n'obubi Mwami Museveni bw'ayisa mu baganda baffe abali mu makomera naddala ekitalya kyova olaba sebaka era buli nnaku nja kwogera nga kyensobodde okwogera paka lwe balisirise eddoboozi lyange naye nga bwe ndiba nga nkyalina olulimi nga nkyalina emikono nga nkyalina amagulu nina okuyimirira n'abantu abatulugunyizibwa mu ggwanga Uganda tulabe nga tulwana kubanga ndi musajja mukatuliki akkiririza mu Katonda Father John Mary Waliggo yaŋŋamba ebigambo naŋŋamba olwaniriranga amasima olwaniriranga abanaku era nja kukikola lwaki nsirika nga Nubia ndi ali mu kkomera Edi Mutu ali mu kkomera James Mubiru ali mu kkomera n'abalala baseruka lwaki babasiba mbo olw'okuba bawagira Bobi Wine olw'okuba Nubia nili yanominatinga Kyagulanyi ku bukulembeze bw'eggwanga siri mu abo abagenda okutiirira ensi yange siri mu abo abagenda okuva mu Kyagulanyi kubanga Bobi Wine otukakasizza era otulazeeko nti otwagaliza bannayuganda n'otatunda ntegeerayo lwa ssente n'otatunda ntegeerayo lwa bakyala naye n'oyimirira ku mulamwa kati abo ababuyabuya abo omuyaga era gugenda batwala gwa sitaani bagende babeere ne sitaani kituufu Museveni weerayise olwaleero naye kugamba ebigambo muganda wange Museveni nti kyowootaddewo kigenda kukubonyaabonya kyokoze kigenda kukubonyaabonya mulazima nkukakasa bakyali bange mwenna gye muli ababoda abatakisi nkimanyi bangi abandaba namwe ab'amagye
muwamba abaana b'abantu ne mubakuba nabye mukola bibi namwe muzadde akavubuka kojja n'okasika n'okakuba mwana mwamukubye ne mukwata emundu ne mumusikaleta essimu ne mukola naye lazima bye mukola mujja kubisasulira olunaku lujja kukya abo bonna abajja ne babikola mubakuba ebifaananyi feesesi zaabwe olunaku olumu balisasulira bye bakola bannayuganda bye mukola baganda baffe banyinaffe be muli mu kuwamba mulo olunaku lumu mujja bisasulira Saalongo Pawulo ali ekanyogoga gwe omwana we bw'alaba ebikolwa ebyo bye bakoze naye anyigira ddala mbagamba ekigambo kimu kano ke kaseera tuyimirire ku nsonga enkulu Bampita Julius Katongole twagala tuyamba abasibe baganda baffe bavudde makomera babadde makomera kati nga basubira bagenda wakane batabata ne mukaseera kano betaaga obuyambi awo nno tubasaba ekintu kimu kuba kati bangi kati bagenda na muyidi futali ne tewali mbeera yonna walina kyosobola gamba osokunkubira ku namba 0702 222758 0702 222758 n'omwana ow'eriiso tubadde tubasaba abasobola okubeera naye okumuyamba bannange tukyasaba obuyambi waliwo mwana w'okugulu emmotoka y'amagye gwe yatomera abaana abo tubayambe nebasa abantu abankubidde abawadde ennyumba okulaba ng'abaana abasitula gubayambibwa eyo linagamba nina ekisenge Katongole omwana ono agende yeebake mwebale nnyo nakafuna abantu nga babiri nafunye abantu abo abazira kisa ne bakikola era nafuna omuntu nagamba abaana basitwago mbuli omugulidde akasawo k'obuwunga abantu abo mukama abawo omukisa naddala mu budde buno kyemukola kyamaanyi kubanga abaana bano abawala n'abalenzi kati bali bukulooza genda kuddayo mu bwakadaama ate nga sitwago etandika butandisi abaana abo aba bodaboda be bawa security okulaba nga Kyagulanyi tukyatambula naye kati omwana boda waliwo waswa yankubidde nga mbanje emitwalo 2 piki ye bagiwambye kati omwana bwe tumuwa emitwalo 2 ekyanga atambula ne president wo kati olina okwefiiriza n'ogamba akatini kano kakaddeyo tulabe nga tutambuza omulimu mbagamba gweyagala okuyamba enamba ngeri 0702 22 2758 0702 22 2758 Mariam kyekiriwo